Kalunda Ananias yavudde ku kyalo ky'Oge ekisangibwa mu ggombolola y'Kamuli mu disitulikiti ya Kasanda okujja ku ddwaliro lya yunivasite y'e Bugema mu disitulikiti y'e Luwero okulongoosebwa obulwadde bw'enseko oba prostate. Ono amaze emyaka 5 ng'atawanyizibwa obulwadde buno era ebiseera ebimu bubadde bumuleetera okuzibikira ng'omusulo tegufuluma bulungi. Tufuna gundi oyo prostate enlargement agazibwa. Kati mu kugazibwa okwo tekivaamu ate okufunda ku kufuuyisa omusulo. Newankubadde agezezzaako eddagala ery'ebika ebitali bimu, enjawulo abadde tagiraba. Naye nga bifo abadde akozesaako amadagala ag'enjawulo for all those years, almost 5 years, kampani ez'enjawulo ne batulagira habo supplements zonna ezeetaagibwa nga tugezaako ozimuwa mu bwetaavu. Oba oli awo yalibadde yagenda dda mu ddwaliro bamulongoose, naye ensimbi ze baamusaba abadde tazirina okutuusa omukisa gw'okulongoosebwa ku bwereere bwe gwazze. Twasooka ne tubuuzaako ewamu ne batugamba like almost 4.5 million by then nga tezaaliwo. Era nze neebaza enteekateeka eno eyakoleddwa bannange. Banalabye ekisa ekiri wano n'okubudaabudibwa. Oni omu ku bikumi n'ebikumi by'abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo abaganyuddwa mu bujjanjabi obw'obwereere ku ddwaliro ly'e Bugema mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa ekkanisa y'Abadiventi ng'eri wamu ne yunivasite ya Lomalinda mu ggwanga lya Amerika. Okuva Mande baraza twakakolera abantu abasuka mu 3,000. Abamu bajja ne basula wano enkeera ne tubatandikirako. Era nga tulina abasawo abasuka mu 85 nga abasomesa baabwe ne ba student abazze wano okukolera awamu naffe okusobola okukola obujjanjabi buno eri abantu baffe. Bano bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo okusingira ddala omusujja, sukaali, pressure, okukebera nalubiri, so nga abalongooseddwa ania nabo basoba mu 1,500 n'endwadde endala nnyingi. Endwadde ze twakajjanjaba wano ziwerako naye ezikyasinze zihania. Tufunye abantu bangi ab'okulongoosa, twatandika okubawandiika emyezi 2 giwedde. Mubaddemu okukola circumcision, mubaddemu okukola ku bakyala ebizimba mu lubuto, mubaddemu obujjanjabi obw'amannyo, mulimu okujjanjaba emisujja n'endwadde eza bulijjo ebikwata ku mugejjo, mulimu ne kubuulirira abantu ku counseling n'okubasabira. Banoowoseza aniya naye atutendooza ebbanga lya myaka 7 nga muyina. Bagenza okukebera nga kyaniya kiki kinene era kwe kusalawo n'enkola appointment n'abasawo ne bamulongoosa. Abasawo bagamba nti bakizudde nti abantu tebettanira nnyo kugenda malwaliro ekireetera endwadde okukula n'okuzibula mu kuzijjanjaba. Tebettanira okugenda mu malwaliro naye waliwo abalala abatafuna obuweereza buno ng'ekyakulabirako zino zi pressure ne sukaali obuweereza bwazo si bwe bulyawo mbubulabika kubanga buli at least waggulu ku hospitals ne health center force. Olusiisira luno lwakulungula ennaku 5 okutuusa olunaku lw'enkya era ekkanisa y'Abadiventi egamba nti ebyobulamu gwe mukono ogwa ddyo ku bigendererwa by'ekkanisa eno. Habert Kamoga, NTV ya Akawungeezi.